mbadde nsaba bannamwandu musembere ku wano n'abaana baffe nga n'ab'omu kati mujja mpola wano namwe mujje bannamwandu n'abaana mubaleete na buli alina omwana wa mulwana yenna obuli oyina ettu naawe jangu wano tetwagala kusigala nga ate mulwana bamwogerako ti abaana be tebasoma tebaliiki bannange nga bwe bajja nsooka okubeebaza mwenna ababaddewo mu kungubaga kwa mulwana okungubagira mulwana okuva olunaku lwemawulira nga ada mulwana avudde mu bulamu bw'ensi eno mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kumenya kinoomu naye buli asobodde waliwo abamu paka wali awo bonna nze mbadde mbalaba eyo bamuwa mu ngeri naye ffe tuli basiraamu waayo guno tegusobola tebawukiriza kukola ki kumanya kati so tetujja kulanga byonna byetukoledde adamu mulwana mwabaagala tubiteeke ku lupapula tetujja dukola mukitegedde ate wano waliwo abantu nga bobogezi batawuzi butobuzi naye nga n'ekikumi tebakikoze eki tebasobodde kimuwa alina data okitegedde mukitegedde anyway sisobola banenya kubanga okuyamba si bbanja nga nzira ku nsonga neebaza buli omu adamu mulwana nga olina kyomukoledde naye nange nebaza bakadde baffe bano nti mwazaala omwana omulungi mwazaala mulwana amanyi omukwano mulwana abadde mukwano gwange ye mukwano gwange abadde tannimba nga nze onjogerako obwogezi wali n'akola ki n'akaaba naye ali anammwe ekimanyi nti mwabanjogeddeko ebyekigegajega ebyo mulwana munyiivu gye muli ajja basasula inshaallah mukitegedde naye nze mbaddewo ku mulwana abadde mukwano gwange okuvira ddala ng'atimba bipande mulwana abadde atimba bipande nga nze nsitula mizindaalo nenyimba ekitooke nayitira ate muki nayitira mu toka kwa barabara so bwe tutyo nemala bizinesi y'okuyimba nga abayimbi bamweganye okubeera nti ayimbye oluyimba olw'ebyobufuzi nenkola pre-production nemusembeza era saamusuula eyo pre-production we twagivaako nali mugambi nga mwadde sente abeeko wazinteera mu kantu kaali katono tugenda nga tugaziwa paka wetwatufuna obwetwaze era saamusuula mbadde ne mulwana paka nakati wafiiridde okitegedde so mulwana sigenda era muvaamu kati gwayogera mulwana alina omwana ow'omwaka ogumu n'ekitundu kati gwayogera okunyiiza nesonyiwa mulwana omwana wo ogenda mukolera ki so kati bannange ebigambo mubikendeezi tulina wano abaana mwemumanyi omu naye waliwo abaana bebakoze ki bebaleese temutujjaako kuleka ki nze mulwana sigenda muvaako paka era mmwe baana bange wano waliwo abaana bange abaza okuziika abaana ba mulwana baganda bammwe mwene mujja kubaako njabba amako school fees olunaku lumu naye nga bamulwana bagenze ku ssomero tegedde nja kyentegeeza nti abange bajja bagoba school fees naye nga bamulwana tebakoze eki ebbanga bannamwandulire banaamala nga banneewadde nja kubeerawo n'abaana bamulwana inshaallah ekirala tulina abaagala okulabirira abaana bamulwana era bakyali bangi waliwo omukyala Nasuuna atuwadde offer omwana wa mulwana ayagala omwana wa mulwana omuto okuva ku P1 paka ku P7 ekirala ng'asula maama we singa abakkiriza okuva ewuwe oba n'okumuweerera yonna gy'abakola ki gy'abaali ekyo nakyo bana mukikubeko mu ngalo Nasuuna wawano Nasuuna ono w'amataka mukwano gwa Adamu Mulwana ne Jolipo naye atwadde ofa y'omwana wa mulwana omu okuva P2 paka P7 badde keya paka P7 ekitegedde oyo mulwana alina emikwano abadde n'emikwano era egyo tasobola kukola ki beera nga gimulimba banze newonyeza ab'ebitiibwa taata wange Besigye taata wange Lord Mayor omukulu Mulyanyama ate gwe Kawalya kyokoze omukulu Alan Sewanyana mwenna buli kiti
mwebale nnyo mwebale eddala mwebale nnyo mwebale eddala simanyi okwogera ab'omukati baluwa ab'omukati be bano batodde emitwalo 88 naye nga basiima namwandu abadde kuki ku Adamu Lwana bannange mukubireko namwandu abadde ku Adamu Lwana omukyalo yajjanjabye niye ekyennaku bambi bwe yazaala ate omwana we Allah n'amujjulula naye alwanya emyaka 3 ng'ali naani tamulekeredde mukazi gwe oli mukazi we balenyo Allah akwemu ekisigo bulungi omukyalo ono bambi enjanjabi Adamu amujjanjabye so Adamu abadde n'abaana jangu ono abaana ba Adamu be bano letonono omulenzi aluwa omukulu yes ni mutabani wa Adamu Lwana omukulu bakuyita ani Mulwana Ligani ali mu P7 yakola P7 abadde yatubulako ndiwalagawa gwe bakuyita ni nabo namwana Namulwana Samantha mwetugenda bakyusa Samantha musiramu yaye tugenda bakwatamu tulaba ateera inshallah twebaza Jero Salim Saleh naye akoze naye njagala omwami gwe bayita atuuse njagala ripoti eri clear sijja kumala googera jatuwa ripoti twagala tuliisa mabugo wano kitegere tuyita mu bingi kati ebintu byakukola ki omwana ono omutwe yani mama Ashraf Ashim olina yali yajjadda Ashim Mulwana mashallah bannaye bannamwandu mugenda kusigalako wano naffe tulabe engeri nabuli asobodde oba olina university oba olina ki kyonna ngaoyagala okuyamba Adamu olugirugule jangu ontuukirire kitegedde mwe baanammwe kati ndi kitamu kitegedde owulidde ssebo nawe olina okusoma fe tetwasoma naye tuli bagagga naye tekikujjako kubaatukolaki soma nyolidde akati sadakatul jariya omuzikiti tulina omuzikiti wetuzimba wane Makindye naye tubadde tusaba kuba Adamu Lwana empeera yegende ki ebeere ng'egendayo tola kyonna kyotadde oba 10 oba 5 oba babiteekewa mubisuule wano omusaalo gugende gusobole okugulamu omusaalo gugende ku lwaki Adamu Lwana buli asalirako Adamu Lwana eri Allah akoleki amugaziyiza empeera oba tafaali musuule wano mpolampola sente zijja kutuuka bwawulira nti oyagala za Adamu Lwana musuule wano wansi kijja kusobola buli awulira nti ayagaliza Adamu okuba obulungi Adamu abadde munene bannabyabufuzi baji meya musuule meya mujje musuule olabika wali mujje mutekewo Adamu abadde munene nawateka wansi Adamu agenze Adamu gwemanyi gyalaze bannange ezo sente tuzulwayo ku lwa Adamu buli yonna abatambula ki nenzira okwebaza kuba Makindye nebaza ab'e Makindye nga tusula ssente bannange mwebali mubeereddewo nnyo Adamu Lwana bawadde awangaala nabo nebaza aba H&M restaurant kubanga mubadde nnyo Mulwana mubaddewo nnyo mu bubadde ba Mulwana buli alina kyasabasabane banyabo Ajibu kyayogera tuzimba omuzikiti e Makindye waggulu wali ku madinisa gwa Nsambu naye sadakatul jariya abasiraamu mugimanyi twagala asobola okuleeta akasawo ka seminti sente zino ezinaavaamu saba Allah akkirize n'olwekyo muleta akasente ako twagala sekajje tusalire maiti insha Allah nebaza nnyo Dr. Kiza Besigye bane muguliko mu ngalo oyo test esembyeyo eya Mulwana okumuzuula nti obutwa bwe bwamuse ng'abalala bataddewo ebigambo byabwe nga bakola ki bwe baagala
era ssebo tuyambye nnyo. Weebale nnyo dokita, weebale nnyo, weebale ddala. Twebaza uba ekoze obulungi ennyo okukuuma buli kimu, okulaba nti emmotoka z'abantu ziri teretere okuva yesterday paka olwaleero. Tugyebaza ng'ekulemberwa Richard, n'olwekyo tugyebaliza ddala. Mwebale nnyo, mwebalire. Twebaza Mwami Lule mumukubireko mu ngalo paka last. Okuva yawulira nti Adamu Lwana yafudde abaddewo paka era last. Webale nnyo Mwami Lule, webale ddala, omutima omulungi. Seeka akazindaalo kano kako. Seeka ssebo jangu. Akra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي